namusaka abantu mwenna musinziro kubanga mutulaba erinnya yenze Emmanuel Kanka Capital nze mutesiteso w'okuntikko wa Media Choice Telefina mwebale gyonna gye mukola egituusa obuweereza eri eggwanga w'osinzira okubanga otulaba mangu nyina akatambi kenjagala okusooka obbazanyira kano nga gwe tugenda okusinzira okukola okuteesa k'olunaku olwaleero kansooke nkabazanyire ate ndyoke nzije tukubaganye ebirowoozo. Abantu abasinga balooza Nyanda bazze wano ggulu. Actually kankyongerera na kino. Abanyarwanda abamu Uganda yabasanga wano. Abanyarwanda abamu Uganda yabasanga wano. Uganda yabasanga wano. Tewali family mu Buganda mwe tutali. Takituufu. Abavandimwe munyu tewali nva ziriibwa nga tebaliimu. Yabula yagala okutabula ku langi. Tewaliwo mu buli family okuva ku family esooka waggulu paka wansi. Ate bali wano forever. Waliwo abagamba bazze eggulo. Kamba wena history, many of you don't know. The first census in Uganda, year 1911, Banyarwanda were counted as an indigenous community in Uganda. The first census, the first census, year 1911, Abanyarwanda baba walanga mawanga mala mu Uganda. The first census, year 1911, Abanyarwanda baba walanga mawanga mala mu Uganda. The 1949, 1959, 1969, 1949, 1959, 1969 census ezesatu. Eggwanga eryali lisinga abantu obungi mu Buganda bali Baganda. Eggwanga eryali lisinga abantu obungi mu Buganda bali Baganda. Nga bokulyo bamanyi bavandimu. These are facts. Ate tebaddayo. Oba oyagala oba toyagala. Okubala kw'abantu okwa 1949 okwa 59 ne 69 eggwanga eryali singa abantu abungi mu Buganda bali Baganda ng'abokubiri Banyarwanda. Ulira mu census tuze kugambye in the entire country Banyarwanda were number 5. Bino si byaggulo waliwo abagamba Banyarwanda bajja ne Museveni. President Yoweri Museveni yatusanga wano. Omuntu abululuta temugerageranya ku mwewe n'omugasa abatalina oyo ne bwafa n'agenda abeera bubi asibibwa njegere kuba alina essango era ne bwafa n'agenda abeera bubi asibibwa njegere kuba alina essango eyeewaayo n'abuzaabuza abantu asibibwa njegere kuba alina essango eyatunda ensi olw'ensimbi omutali asibibwa njegere kuba alina essango. Nebaza nnyo musajja wa Kabaka omwami Kiggundu basajja baka Saabayonza okuyimbanga ennyimba ezibuulirira newankubadde tosobodde kukola bivvulu bya lugogo naye ffe abakutegeera tukutegeera yayimbye akayimba ako naye mubaddemu ekigambo kankibaddiremu agambye Kiggundu nti eyatunda ensi olw'ensimbi omutali asibibwa njegere kuba alina essango eyatunda ensi olw'ensimbi omutali asibibwa njegere kuba alina essango oyo ne bwafa n'agenda. Ebigambo ebyo bibadde bikulu nnyo. Ebigambo bye musoose okuwulira bye mbadde nzannya bibadde biva mu musajja mukulu Frank Gashumba. Owekitiibwa Frank Gashumba munnamasaka munnange waliwo akantu akansobedde ku bannamasaka oba kiki naye specifically ate waliwo ekinsobedde ku Frank Gashumba. Frank Gashumba ayinamu obuzibu. Mu butuufu okusomesa Frank Gashumba akantu akatono akalanzeemu esaniya y'embizzi n'ogiwa abagiri asinga. Bannamasaka mujjukira twasiikanga emberengezevvu oba okusomesa Frank Gashumba akantu akatono ne kamunnyikira mu mutwe asiiseemu emberengezevvu asinga. Naye kirabika ebintu bino abitegeera naye olw'okwagala okwefuula okukola obwakabaka ate mu nsi gye yakyalamu obukyazi n'ajja. Oluvannyuma Abaganda bayiye ebigambo serwajja okwota.
asinga nannyinimu entannama simanyi kimwokya simanyi kyokya bannamasaka ndowooza mulaba bannamasaka bwe boonoona eggwanga butuufu ligase yaffe mugisse naye wano wendi ku puroguramu eno ndiko n'omusajja wa kabaka Sentamu Sewandagi omukungu Sentamu Sewandagi Mukasa nga ku mulundi ogusembayo era puroguramu eno ngenda gikola nga gwe gusembayo okusomesa Frank Gashumba n'abantu abalina entegeera ng'eyiye guno gubeera omulundi ogusembayo bayige ebintu byakola ki byabadde ayogera kwali kuno naye nga sinnaba waliwo akagamba akaseseza akasembyeyo Frank Gashumba agambye waliwo abagamba banyarwanda bajja ne Museveni President Yoweri Museveni yatusanga wano President Yoweri Museveni yatusanga wano ne Museveni koza agambye ati ne Museveni yatusanga wano Frank Gashumba nsaba nkubuuze Museveni yatusanga wano ye waddala yali avaawa yabasangawo naye ye kituufu yali avaawa kale ebyokusaagasaaga kansooke mbiteeke ku mabbali mu puroguramu eno tugenda kwogera ku nsonga enkulu nnyingi nnyo ezibadde mu bigambo bya Frank Gashumba omuli okugamba nti no mu census kyengenda okusookerako census ya 1911 mu puroguramu eno omukungu Sentamu Mukasa Sewandagi agenda kukozesa nga guno gwe mukisa ogusembayo okubawa statistics enamba entuufu ezaali mu census ya 1911 Frank Gashumba gyayogeddeko njagala okuddamu ebigambo bino ekisooka ebigambo bya Frank Gashumba ekigambo Rwanda Kabira ye kyayagala okuteekawo nti omuntu okubeera omunyarwanda eyo Kabira si ggwanga not a country but it is a tribe ekyo kyenjagala nakyo tuve wano mu program nga tukitegedde is being omunyarwanda is that a tribe Kabira oba is it a nationality gwanga ye bw'aba akyogerako n'engeri gy'akyogeramu muddemu mumuwulirize tusazeewo fe Museveni tugenda muyiira akalulu mu bigambo byayogedde ebirala era bingi nnyo mugenda kubiwulira Uganda yabasanga wano to be specific ndowooza tugenda kumanya Gashumba Uganda bwe yali esangawo abanyo yabasanga kitundu ki baali Uganda yabasanga mu kitundu ki okugamba ekigambo nti nno ebitundu ebimu babijja ku Rwanda zibadde nsonga nkulu kansoke mpiseewo obubaka buno obwasenga Mukooki ndyoke ntandike mukyala mujjanjabya enkola y'ekinnansi ate wekooki abakyala abo abekooki yabakulira bwe boyina ekizibu kyonna abalina abaanu abalwala epilepsy abamenyese waliwo omukyala n'abantu abamanyi okuyunga mu nkola ey'ekinnansi n'oddirawo ddala kakati abatawaanyizibwa ensonga z'obufumbo ne Frank Gashumba mwali zimutawaanya nnyo ezo ate singa yali yazikolako ndowooza tiyalyogedde bino byayogera nakwagala kunaawuza ntalo kuba ye talina kyafiirwa nebuuza n'ekibuuzo lwaki Frank Gashumba omwana we gwe yazaala mu Muganda omwana owokubiri tamulaga nakiwulirako nti ayina omwana gwe yazaala mu Muganda naye oba lwaki amukweka naye kale senga Mukooki ajja kuyambira ddala ali ku namba 0750 2 6 00 0750 2 6 00 kati eddagala ly'amaanyi ga kisajja eryo likola oddirawo ddala tokola mu bukozi nti oba bakuwadde nga bano babira empeke vayagula embeera y'obusajja eddamu neeterera bulungi nnyo neebeera nnungi mukubire senga Mukooki ku 0750 2 6 00 owekitiibwa omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Mukasa Sentamu Sewandagi wali wano katusooke tugende annyonnyole kiki ekituufu ku Gashumba byayogera kiki ekyali mu sensasi ya 1911
tutandise ne Kyaddondo County. Census report ya 1911 ku page eye 19. Kyaddondo yalina abantu emitwalo 10,015,442. Kwaliko Abaganda emitwalo 9,955. Kwaliko Abanyoro 3,399. Kwaliko Abanyankole 441. Waliwo Abaswahili 377. Waliwo Abaziba 195. Waliwo Abasoga 601. Waliwo Abakedi 12. Waliwo Abanubbi 994. Waliwo Abakavirondo 76. Waliwo Abagisu 63. Mwalimu n'Abalango 2 n'Abatoolo 7. Ekyaggwe mwalimu abantu emitwalo 8,583. Nga Abaganda baliko emitwalo 7,015,709. Abanyankole baali 622. Abanyoro baali 10,061. Abaswahili baali 198. Abaziba baali 155. Abasoga baali 3,633. Abakedi baali 18. Abanubbi baali 28. N'Abakavirondo 69. Ebulemeezi wali emitwalo 9,735. Nga kuliko Abaganda emitwalo 8,998. Nga kuliko Abahima 1,479. Wali Abanyolo 2,765. Wali Abaswahili 6. Wali Abaziba 57. Wali Abasoga 222. Wali Abakedi 1,058. Wali Abanubbi 1,758. Wali Abakavirondo 331. N'Abavuma 7. Emawokota wali abantu emitwalo 3,1553. Nga kubo kuliko Abaganda emitwalo 3,413. Abanyankole 507. Abanyolo 514. Abaziba 221. Abasoga 184. N'Abakedi 1. Esingo mu ssaza lyonna mwalimu abantu emitwalo 4,196. Ku mitwalo 4,196 kwaliko Abaganda emitwalo 3,454. Abanyankole 891. Abanyolo 4,179. Abaswahili 3. Abasoga 3. Abanubbi 3. Abanubbi 2. Abakavirondo 4. Ebutambala wali abantu emitwalo 2,531. Nga gumukenda 895 Baganda, 110 Banyankole, 384 Banyoro, 16 Baswahili, 15 Baziba, 94 Basoga, 15 Bakedi n'Abanubbi baali 2. Eyo sanga ekyo kiri ku census report page ya 20. Eggomba wali abantu emitwalo 2,258. Nga kuba emitwalo 2,233 Baganda, 1,735 Bayima, 455 Banyoro, 8 Baziba, 72 Basoga, 1 Mukedi, 3 Banubbi, 331 Bakavirondo n'Abavuma 7. Ebyo bisangibwa ku page ya 20 mu census report eyo. Ebusujju wali abantu 634. Nga 621 Baganda, 103 Bayima, 149 Banyoro, 4 baali Baziba. Eyo nayo page ya 20. Ebululi wali abantu emitwalo 2,109. Nga ku bo 2,186 baali Baganda. Abanyankole baali 10,117. Abanyoro baali 1,677. Abasoga baali 6. Abakedi baali 22. Abanubbi baali 29. Bino bisangibwa kusensa ku page eya 21. Wano abaali basingayo obungi baali Banyoro.
era wano tewaliwo banyala manya tewaliwo baki tewaliwo baluuli bana bagenda batugamba mbu simanyi fe tuli baluuli bamwogeza butamanya abeeyo mu census report yali 1911 tewaliyo muntu yenna ayitibwa muluuli ebuluuli waliyo banyolo nga basingayo obuki obungi ebugerere wali abantu 882 nga kubbo 2778 baganda 543 bali banyolo banyankole abanyolo bali basingayo obungi bali 5003 abasoga bali 441 abakedi bali 6 tewaliyo banyala ebuddu waliyo abantu 9,1500 mubana nga kwabo buddu breakdown ya buddu nga sigiraba breakdown ya buddu njaji kunonyeza njaji kuwa wakati wano wenina sigina kati ngenze kabula kabula wali abantu 15,497 abaganda baliko 2,694 abanyankole baliyo 2,396 abanyolo baliyo 386 abaswahili bali 5 abasoga 7 abakedi 2 omunubbi 1 n'abaziba 52 ebyo bisanga ku muko gwa 23 mu census report ya 1911 emawogola wali abantu 13,237 nga kubbo 1,835 baganda abanyolo bali 273 abanyankole bali 10,129 buwekula wali abantu 23,486 kwabo 7,836 bali baganda omutwalo gumu 14,864 bali banyolo 704 bali banyankole 19 bali baswahili 5 bali baziba 50 bali basoga 5 bali bakedi 2 bali banubbi omu yali mukavirondo n'abavuma bali 7 ebyo jabisanga ku muko ogwa 25 kati bana abanyarwanda bagenze okwogerako bogeddwako mu mwaka gwa 1900 ndoza kuva mu 59 kanjira nkuwaako ebyo bwe nabanga igundi yange ndalangira benja kuweereza ebiddako obwanna kyemalira bukyamu buleeterane bannobo okuva mu mbeera n'amaanyi gabeerako ekipimo embazzi eyandiwasengeddole buli alina ennyama eno n'omusaayi weewala okunyigiriza oyo bwe mufaanana buli lw'omutuulira obeera okontana n'entegeka z'omutonzi we mu bujjuvu leka omugabo gw'alina gukozese jjukira yaweewa n'obuyinza ku ggwanga lye okulirwanirira ennyo ssaako ddagala wagamba ekimunyiga awulira ensonga ye n'ekita ekitaabulidde essengejjero ekyo ky'emirembe ziyita enkindo ate emiti emito giggumiza ekibira eno waliyo egisumuusa egirina visioni leka okugwanyiza muganda w'enkomyo naye alina famire n'emirimu gye gwe n'okyakyankyukana nnyo kuba omutaddeyo okalya ddakaddadda n'olulo lukonkona ojweteka ku munnooyo essango n'omulamuzi n'amanya nti bya bulimba kyokka nakkaatiriza olw'ekyojja mu miro mbwagenda nabigenda gwe kafiiremu saba wabeerewo entegeeragana wabeerewo okutesaganya abasibiddwa balina ensonga naye tebaweereddwa kyanya kweyogerera obwanna kyemalira bukyamu buleeterane bannooba okuva mu mbeera n'amaanyi gabeerako ekipimo embazzi eyandiwasengeddgobe ebigambo ebyo munnamasaka munnange ow'ekitiibwa Frank Gashumba saagala kubyongerako guno gubeere nga gwe mulundi ogusemba Frank Gashumba ebintu bino
bw'obanga bikuzibuwalira yita omwana wo Sheila abikuddiremu emirundi mingi. Katonda lwali tikkula ennyumba gwe bwe wakuba jjeeka toliwo omugondera. Oba bapresenta bakuwandiikirenga chat obitegeere. Kansooke n'ekigambo kino ntegeeza ensi yonna nga nsinziira no ku Media Choice. Teriiyo muntu yenna mu Buganda asosola ggwanga ly'abantu, asosola bantu baava mu ggwanga eriyitibwa Rwanda. Oyo bw'aba gy'ali ng'akikola buzibu bwe, that is his problem. Wabula abantu b'omu Uganda nga n'Abaganda kw'obatwalidde baboola nnyo omuntu ata bakiyita assimilation, bakiyita naturalization. Omuntu azze mu kitundu n'aleeta agayisayisa oyo aboolebwa. So waliwo enjawulo wakati w'omuntu okumusosola n'okumuboola. Naye ekisinga obukulu kye njagala olunaku olwaleero nga tumaze okuwulira ebyo sigenda kubyongerako, bwe naabyongerako biyinza okukaluubirira abantu nga Frank Gashumba mu Namasaka. Wali njagala mbuuze, waliyo Kabira gye bayita Omunyarwanda okuggyako mu constitution ya Uganda? Constitution eyateekawo Kabira gye bayita Omunyarwanda. Nze kino kye mmanyi. Unless nga nnyina okuwabulibwa naye kino kye mmanyi. Rwanda nsi si Kabira. Is a country, not a tribe. Bw'oba oyagala kwogera ku bantu abaava e Rwanda obafuula eggwanga, gamba nti Abatuusi, gamba nti Abahutu, kuba ezo ze Kabira. Omunnarwanda kifaanagana okubeera Omuganda, Omudaama, Omuki ne weeyita Omunnayuganda. Era okweyita Abannarwanda kyava ku basajja batabulatabula ne batandika okwetema ne baleeta genocide. Rwanda neeyagala okudibya ebyo ebintu bya zaazi Kabira ne bagamba let us unify as one in a country called Rwanda. That's why you call them people from Rwanda, Abannarwanda, like how we could say Bannayuganda. Bannayuganda ng'otudde mu nsi yonna kati ng'eno mwentudde, I can identify nga Munnayuganda. Naye mu census report ya 1911 Frank Gashumba byeyogedde, siwuliddeemu namba ya Muhutu, siwuliddeemu namba nti Abatuusi baali bwe biti oba bayita Abachwe, waliyo eggwanga eddala ettonotono mu Rwanda. Era nnyongera okukikkaatiriza, Frank Gashumba ndowooza ne banne oba ne President Museveni mwali, kuba nawulira agamba Abannarwanda bangi wano. But maybe for the sake of Museveni, he meant people from Rwanda. Njagala okukikkaatiriza nti teriiyo muntu yenna asosola muntu yenna nga bw'ona agamba nti Omukongo. Omukongo si Kabira, si tribe. Is a country that oyo yava Congo. Kakati Frank Gashumba limba bawumba tutu. Bw'oba oyagala okutandikawo obeeko ebitundu by'okutula ku Buganda, otandikewo Kabira eyitibwa Abannarwanda. Ekyo bakikola mu constitution ne bateekamu eggwanga ly'abantu, Kabira y'abantu nti bano Bannarwanda. Naye mu nsi yonna teriiyo Munnarwanda nga Kabira. Munnarwanda, it means someone who came from Rwanda. It is a nationality, it is not a tribe. Unless you're saying they were Bahutu, they are Tutsis, ezo ze Kabira, era situziwuliddeemu mu census mu Buganda. Abahutu oba Abatuusi baali luddawa. Let us get that straight once and for all, now and forever. It should sink in the heads of people of the likes of Frank Gashumba and the team. Ekigambo abavandimwe
mukiyiyiza jjo era nga bwe badde enkola y'okwagala ocreatinga a kingdom within a kingdom. Frank Gashumba kiwava ogamba nti naye nkimanyi naawe okimanyi nti omunnarwanda is eggwanga, a person who came from Rwanda, n'osalawo ogunjeewo ekipya okikulire omuvandimwe n'abakuteekamu ssente b'obeeramu mufuneyo ekyammwe mukikulire. Kyesirowooza nti mulina we mugenda okukiteeka kuba mpulira abannarwanda balina oluganda ku Baisirairi, balina oluganda ku Ethiopia, ffenna mu nsi eno twerinako oluganda. So omuntu agamba ati ate nze ndi muganda w'abali oba nze ndi muganda w'abali, ebyo by'oyogera n'oyogera ebitaliimu nsa bya kisiru nnyo. Siwuliranga munnamasaka okuggyako Gashumba n'empuuga aboogera ebintu ebyekisiru, sibalabangako. Everyone in this whole world was created by God. Katonda ye yatuteekamu eno ensi, ffennaffe wonna we yatuteeka tuli baaluganda. Kati gwe omuntu omusosozi omuwulira ng'ayogera ayagala nnyo okunaawuuza. Wali owuliddeko Frank Gashumba omuganda ng'agamba nti wagamba twava Cameroon. Wali owuliddeko omuganda ng'agamba omanyi tufaanana onana oyo onana muganda wa Ssekitoleko oba Ssekikubo, muganda wa gundi. No, tetunonooza ebyo kubanga mu butonde bwaffe Katonda yatuwa ensi yonna buli omu yamuteeka wamwera obuwangwa bwe, culture, way of being Muganda bw'atyo omuganda bw'akikola. Kangende ku nsonga endala ezo sijja kuzirwako, naye era tuli wamu omusajja wa Kabaka Sewandagi waliwo ate ebigambo ebyenjawulo bye yali agadde okukola ki, because Frank Gashumba agamba nti abamu waliwo ekigambo kyayogeddeawo ng'agamba nti ne Uganda Abanyarwanda yabasangawo. Yes, yabasangawo. Uganda egenda okutondebwa wano nga gye bali ewaabwe ate tebasangako ku nsi. Bino amannya gano Uganda, Rwanda, Congo, biki edda tebyaliwo. Frank Gashumba beera mu buufu. Those are creations from what you want to explain as if you know it. I hear Berlin conference, simanya batema biki na biki. But omuganda yaliwo, no matter oba yali munna Uganda oba teyali, but omuganda yaliwo, omushiga yaliwo, omusoga yaliwo, omulango yaliwo, no matter obanga omuntu oyo yali wa ggwanga ki, no matter yali wa ggwanga ki, nga tannaba kufuuka munna Uganda already yaliwo. N'omuntu a person from Rwanda nga tannaba kufuuka munna Rwanda era omutuusi yaliwo era omuhutu yaliwo, wonna we yasangibwa we yalina okubeera ng'ensi tennaba kutuumibwa. Kakati what rocket science is that? Awo tewaliwo nnyo byakunnyonnyola. Okugyako omuntu naturally nga musosoze ate ng'alina ebibyo byakola ki byagoba. Kansooke nzireyo ew'omukungu Sewandagi abeeko kyayogera ku nsonga Frank Gashumba z'ayogedde ezo nti nabbo kennyini okunnyonnyola ebigambo ebyo. Tusooke tuwulirize ate ye wanaagambawo ki. Gashumba oyo twagala nnyo tumujjukize. Gashumba ekisooka ye mwana muto. Na bino bitumanyi abimanyi kubanga byamugambwa abimanyi. Kati Gashumba agezaako okwagala okubuzaabuza ebyafaayo abyogeze kye bitalina kwogera. Era ebyafaayo babibuzaabuzizza nno nnyo. Bakugamba n'okugamba nti Masaka kyali kitundu kya Rwanda mbu kubanga ekigambo ekyo kya Lunyarwanda ekitegeeza amashaaka. Ekisooka tamanyi na kumanya kiki bayita Masaka kubanga bwe bayita Masaka wali kusaza ukitegeera. Era lwaki waliwo Amasaka? Edda abalongo bwe baafanga nga babaziika mu nsaka abato. Nabo abalongo abaafa baali bakulu nga balina okubumba ensaka ennene okuziikamu abalongo abo. History eyo gye mpulira nze yaŋŋambibwawo. Kwe kutuuma akatundu ako Masaka. Gali amanene ge baabika ne bagaziikamu abaki abalongo. Kati ye mwami Gashumba Buganda tebangako nsalo na Rwanda. Tebangako nsalo na Rwanda. Kati Buganda esobola etya okuba ng'eyina ekitundu kya Rwanda?
twakyogerera na kikugamba ku luli nti Abanyarwanda okubanga abangi basinga Buganda yali nsonga emu yokka. Mu Buganda Abanyarwanda tebabateeka muki tebabateeka mu refugee camps, naye mwankole Abanyarwanda babateeka mu refugee camps. Abanyarwanda bwe badduka mu lutalo lwe bamanyi olw'akazuguzugu nga kabaka waabwe bamuyigga, nakati bagamba nti Kijeri oyo gyali Ebungereza eyo gyali gyabeera. Bali babagoba ne babacoccanya ne babasindiikiriza. Bwe batuuka mu neekongolera empologoma ne zibalya. Bino Gashumba abimanyi era mubuuze kiki kye bayita kiramujanye kiramutwaye. Zaali mpologoma nga zibalya zibamalawo mu neekongolero kuba baali babagobye nga bateeka mu refugee camp nga tebabeetaaga tebabeesembereza nga babamanyi empisa zaabwe embi era bo nga tebakolagana nabo. Empologoma nga zibalya zajjanga kiro neekwatako omu neemutwala kiramutwaye kiramujanye bwe batyo. Kabaka wa Buganda n'awulira nti abantu empologoma zibalya ziggwawo, n'abuuza ab'empologoma bezirya bezimalawo baki, n'amugamba nti anti bebalangira b'e Rwanda abadduse mu lutalo mu kulwanagana kw'akazuguzugu. N'agamba nti apaana siyinza kukkiriza balangira kuliibwa nsolo zibamalewo mubaleete. N'atuma basajja be ne babajjayo ne babalwata n'abawa Namutamba. Kati bino Gashumba byayogera simanyi Gashumba alabika alina kyatunoonyaako, naye Abaganda bagamba nti atigaatiga ekitanyi yakizaaza emize. Simanyi oba Gashumba bino ebintu byasimaasima abimanyi. Ate ekibi Gashumba yalowooza nti ffe tetumanyi oba yali alowooza nti abamanyi bonna baabata ne bakola ki ne baggwawo. Abamanyi tukyaliwo ate bye tumanyi tubisomeseza n'abaana babitegedde n'ebirala biwandiikiddwa mu bitabo. Kati eyo census report yali ku 1911 Gashumba abadde amanyi nti gyeri mu bitabo, ate manyi nti akimanyi kubanga ebifa mu census report bino nzize mbyogera buli lunaku. Kino ekiwandiiko twakiwandiikira ne President Museveni ne tukimuwa, kyawandiikibwa Kiboga team era bonna jjo kiraba kiriko omutwe biri kuŋŋaanyizibwa mu kiwandiiko, kiriko omutwe ogugamba kyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 5 October mwaka 2021 nga kigamba response to land reform suggestion by His Excellency Kaguta Tibuhaburwa Museveni, an analysis by the team Kiboga. Olumani Museveni yali afunye ripoti y'abamugemereirwe ng'esalawo egamba nti Mailoland yevaako obuzibu ejjibwewo. Kati Gashumba bino byayogera mu Buganda nkiddamu era njagala kumaliriza nakyo. Mu mwaka gwa 1911 mwalimu okubala abantu, ne mu 1921 mwalimu okubala abantu. Emiwendo gye nkuwadde gya 1911. Ayagala anoonye census report eya 1911 okutandika ku muko gwe-19 okutuuka ku muko gwa 26. Ebyo bye byaliwo ebyokubala abantu mu budde obwo. Mu Buganda temwali mu muntu ayitibwa Munyarwanda yadde omu bw'atyo ow'eddagala. Mu Buganda temwali mu muntu ayitibwa Muluuli yadde omu bw'atyo ow'eddagala. Mu Buganda temwali mu muntu ayitibwa Munyala yadde omu bw'atyo ow'eddagala. Mu Buganda temwali mu muntu ayitibwa Mukooki yadde omu bw'atyo ow'eddagala. Abaalimu amawanga geegonga kuwadde Baganda, Banyankole, Banubbi, Bakavirondo, Baswahili, Basoga, Banyoro, bayirawe n'abatoolo mu Buganda. Sina wenda be wali mutoolo mu Buganda tewali. Ne mu 1921 tebaaliwo. Batandika okujja nga bazze okukola ku Masamba mu 1931. Mu 1921 waaliwo Abalundi. Abalundi abo Reverend Canon Apollo Kive Bulaaya ye yali abaleese. Bwe yali ng'atambula mu bibyebo bano Basamu Mayanja kitaawe awo baali bazze mu census ya 1921. Kakati munnaffe Gashumba mutugambire atwesonyiwe nenza ate nnumwa nnyo
muganda wa Gashumba ali ku radio Simba atumbula lulimi Luganda. Gashumba ali ku social media atusigako bukyayi. Atwagaza ki? Tetulina muganda wa Gashumba ina gwe tulina. Abantu abasinga baloza Nyanda bazze wano ggulu. Actually kanchongerera na kino. Abanyarwanda abamu Uganda yabasanga wano. Ekisoboka. Ekirala. Abazungu batule Germany I think 1884-1885 ne basalawo boundaries Africa. Parts ezimu ezeruwana ne bazijja ku Rwanda baziteka ku Uganda. Bali ni conference erije bali. Ebifo ebyo ntungamu. Kisolo, Kabale. Mumanyi nti Kabale yayongerwa ku Uganda 1911. Olibwa kugamba nti mukiga oyo munyarwanda 10 ku 10. 1911 Kabale bajongera bongezi ku Uganda. Ebifo nga ntungamu olibwa kugamba nti bamuzala ntungamu kumacha mugambe nti waraye wala muse beba babi Kyagulanyi. Oyo babi itungo munyarwanda 10 ku 10. Bwoba oyogera ng'ogamba nti ebitundu ebimu ebitundu ebyo yogedde Kasese Ludawa byali bye Rwanda. Nze siwulirangako mukiga akayanira nti Abanyarwanda baali baganda baffe, simuwulirangako. Lwaki gwe okayana? Bwe bibanga byaggyibwa ku Rwanda, tolowooza by simple common sense si bitabo, si rocket science. Tolowooza nti n'ebitundu ebisoboka okubanga byali bya Uganda nga tebyali bya Rwanda. Kyekikulowoozesa ng'oyogera. Bwe bitundu kino kyali paati yaki? Kyali paati ya Rwanda. Rwanda teyaliiwo. Waliwo mawanga. Ate amawanga agali mu ggwanga eriyitibwa Rwanda gamanyiddwa. Bahutu Batuusi. So tulage paati naye mukimanyi bino ebintu mpozi Gashumba okwagala nti olw'okuba muli mu buyinza saawa eno mwagala okukyusa buli kimu okutuuka n'okukyusa ebiwandiike. Okimanyi bulungi eno mu Kongo eriyo Abanyarwanda. Abantu abaali badde bwe mwateekawo ng'eggwanga lya Rwanda abayitibwa Abanyamulenge abashiyaringa culture y'emu. Olw'okuba nti bali mu Kongo baba Bakongo, babeera Bakongo, tebabeera Bannarwanda. Era Omukongo ali mu Kongo abasosola n'abagoba ku ttaka lyabwe. Mpulira nti z'ensonga ezimu ezeegugunza akabinja k'M23 sizirinaako bujulizi. Nti olw'okuba nti nno bazaaliranwa era bayita Banyamulenge, abantu mwe be mwagala okusibako ekintu ekigamba nti Bannarwanda, kubanga ekigambo Munnarwanda kitegeeza omuntu abeera e Rwanda. Kati Omunyamulenge bw'abanga abeera mu ggwanga eriyitibwa Kongo, ebeera kabira y'Omunyamulenge, era Omunyamulenge oyo agwanidde era alina right okubeera w'abeera newankubadde nga ssaawa eno bayitawo Kongo ng'eggwanga, naye tekimuggyako kuba ne kabira ye eyitibwa Omunyamulenge. Kati obuzibu obuliwo nti ate bwe basosolebwa baagala okwa-identifyinga ne baganda baabwe abali e Rwanda. Kye bava bateekawo entalo ezo zimuwulira nti n'abamu batukola olukujjukujju okukutula ebitundu ebimu babigatte ku ggwanga eriyitibwa e Rwanda, kubanga mu ggwanga eriyitibwa e Kongo kabira yaabwe esosolebwa ab'eggwanga eryo. Naye singa eggwanga eryo liba kirina nga likimanyi nti mu Kongo mulimu Abanyamulenge so si Abanyarwanda, kubanga Omunyarwanda ye muntu abeera e Rwanda oba eyavuddeyo jjo. Naye singa Kongo egamba nti mu Kongo mulimu Abanyamulenge, nga bwe tugamba nti mu Uganda mulimu Abaganda, mulimu Abasoga, ffenna ne tubeera Bannayuganda, Abannayuganda nga bw'onaagamba Abanyarwanda, naye ze entalo zaali badde teziriiwo. Naye olw'okuba eriyo abasosoze mu ggwanga eriyitibwa Kongo, abakabira endala, abasosola kabira y'abalala, nabo kyova olaba bavaayo ne bafaayo beerwaneko bafube okulaba nga obujjajja bwabwe oba tekibeetaagisa kubeera mu Kongo bakireke, oba kibeetaagisa kukola ggwanga lyabwe mu kabira yaabwe baleme kusosolwa bakireke, naye baagala okukuuma identity yaabwe ng'abantu okuggyako. Era temubula mpeka embi, mulimu ababa tebaazaalibwa mu kitundu ne bajja bakiwambye maanyi ga mmundu, ne bagenda ne basangawo abazaaliranwa baawo kabira zaawo, ne baagala bazitwaleko buli kimu
bagobe kabira zaabwe ze basanzeewo bateekewo eyaabwe bababbeko ettaka bababbeko ebyobugagga babasindiikirize ku lusebenju babakkirizeeyo ku kisenyi abo bo ziba elements mu kabira z'abalala enkyamu era bwe ziba zakwapuruutinga ezo ziba zeetaaga ne ziggyibwamu ddala abantu batuuka n'okulwana ku lw'okulwanirira amawanga gaabwe. Kakati mu ggwanga Uganda Muzeeyi Gashumba